Connect Pro. Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani. Connect Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne kolene ekibanja mpola kati beeyune munywanyi. Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Omulungi atulaba nkwaniriza natenga bulijjo kubanga ate otwegasseeko okutulaba okutwagala ku mukutu guno gwa YouTube ogwa CBS FM UG kutusinzira okuweereza ne programu zaffe nnyingi ennyo nga muli neno eya Sports Kalaso gy'olaba buli lunaku olwokusatu n'olunaku olw'omukaaga essaawa 8. Nsonga ziba za bya mizannyo ze tutunuulira wano munda mu ggwanga Uganda n'ebweru waalyo eziba zikoze amawulire ago agasukkulumye ze tutuula ne tutemaatema ne tutaganjula ne tuzituuka ebuziba okusobola okuba nga ate tuzikumanyisa. Tuwerabira tutambula ne bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited, kampuni eyeegulidde mu kugula ettaka, mu kutunda ettaka, okuzimba ebizimbe, okupunta ettaka, okufunira ebiwandiiko eby'ettaka, buli ekikwatagana n'ettaka lowooza ku Home Connect Properties Uganda Limited. Amatabi gali abiri wano e Nansana ku Mastowa ojja kubasangawo ku kizimbe ekya Opportunity Bank, so nga ate ne masekati g'ekibuga ku kizimbe ekya Mabirizi Plaza omwaliro gw'omusanvu nawo Home Connect Properties Uganda Limited weeri. Olwaleero ensonga gye tugenda okutunuulira ennyo lwakuba abanyumirwa ennyumi sinza butabazigirira ennyumi egenda okubeera ku z'omwezi nga lumu bamaze ogikakasanga lumu omwezi ogwokuna abamu muluyita lunaku lwakulimba Fool's Day, naye waliyo ennyumi egenda okutokota ekiro wali ku kisaawe kimanyiddwa nga O2 Arena mu kibuga London e Bungereza. Mwana mulenzi Anthony Joshua mu buzito obwo obwa heavyweight ayagala kwesitula gye bayise comeback fight, ayagala kulaba butya bwayinza okuba nga ate adda mu nsiike n'omutindo gwe gwennyini era nga mu kudda mu nsiike bamuteekedde ennyoni gy'agenda okuttunkiramu n'omuvubuka bamuyita Jermaine Franklin Omumerika we bagenda okuttunka ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwokuna wali mu kibuga London. So ennyoni eyo eteekeddwa okulaba nga basobola oba basobozesa Anthony Joshua okudda mu shape esobole okuvuganya ate ebisipi, kuba eyo eya Jermaine Franklin gye nkutegeezeza teriiko kisipi, yakwezzabuza bw'anaagiwangula then bamusetingire ey'omusipi. Kwajjukira omusajja ono yali atuuse ku mutendera gw'okubeera undisputed boxer, undisputed champion w'ebikonde, nti yalina ebisipi bye byali 3 birambirira ng'abuza ekisipi kimu era nga bateekateeka olulwana wakati we ne Deontay Wilder yalina omusipi omulala bwe yandiwangudde then afuuke undisputed champion ng'alina ebisipi 4. Mike Tyson yali awanguddeko abajjukira abagoberera omuzannyo gw'ebikonde, naye kyannaku bwe yagenda okwerijja mu kasajja aka Ukraine ka Alexander Usyk, akasajja kamukuba ne katwala ebisipi ebyo ate 3. Kati akyayayana okulaba nga ate akola comeback emusobozesa okuba nga ate addawo mu lwokaano lw'okuwangula ebisipi n'okufuuka nantamegwa w'ebikonde mu nsi yonna mu mutendera ogwo ogw'obuzito obwa heavyweight. So gwanyumirwa ennyumi nkusumiddeko obusumizi, ennyumi egenda okubaayo ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwokuna wali mu O2 Arena mu kibuga London mu ggwanga erya Bungereza. Bituva awo Manchester City bandisalako obubonero. Manchester City bandijijako ebikopo bye yawangula edda. Manchester City bandigiwera okuzannya mu liigi ya Bungereza. Abaffe bisoboka byonna ebyo oba kuliko ekiyinza okusoboka. Wavuddeyo okunoonyereza okumaze emyaka 4 okuva mu mwaka gwa 2018 waliwo akakiiko aka Premier League kabadde mu kunoonyereza ku nsaasaanya n'enkozesa y'essente mu klabu ya Manchester City okuva mu mwaka gwa 2009 paka omwaka gwa 2018. Kinajjukirwa nti klabu y'emu eno yabeera mu migozi obano gye gimu egy'etteekero lya financial fair play banafe aba UEFA lye bateekawo obutamala gajaajamya nsimbi oluusi ezitajja mu nfunayo. Era Man City eno yazuuzumba nnyo n'omusango ogwo era ekyagitaasa kwali kujulira kwala lwagisingisiza omusango bwe bajulira mu kkooti y'ebyemizannyo emanyiddwa nga Court of Arbitration for Sports CAS ye yabejjeereza mu mwaka gwa 2020 emisango egyo ne gibagibwako ne bagenda maaso n'okuba nga ate beetaayiza mu katale ak'okugula abazannyi. Kati Premier League nno yo
eri UEFA yali ekolera ebyojejjereza Premier League eno ng'eri bize nnyo banoonyereza ku club eno ya Manchester City era gye buvuddeyo ne bakakasa nti okusinza ku bujulizi bwe balina bakakasa nti Manchester City ebadde mu migozoobano gy'okumenya amateeka g'ebyensimbi ate nga si kyekyokka n'amateeka ag'embalirira accountability babadde bagamenya nnyo mu Premier League. Kati Premier League bemaze okunoonyereza yo kyekoze okukivaamu olw'ensonga nti bwe bakwata alinga mwana waabwe Manchester City ezanya mu Premier League kati we bakoze okunoonyereza kwabwe ne bagamba ku bujulizi bwe tufunye mutandikire wano ne bagunjaawo akakiiko k'abantu 15 okulira n'amateeka abannyukedde ogw'obulamuzi bw'amateeka ne bakwata pano y'abantu 15 batandika okuba nga banoonyereza ensonga zino okuziggusa obuvo n'obudde bwazo okulaba nti Manchester City ddala kye bagiranga yakizza oba bagiranga Blumage. Ekisinza okukyamula abantu nno okusinga abawagizi ba club ya Arsenal bagamba nti we kataligirya bayinza okuwangula ekikopo kino nga kibanguyidde nnyo okusinga bw'obadde olowooza. Ku kakiiko k'abantu 15 abalondeddwa okutandika okulondoola ensonga zino kebayise Independent Commission kakulemberwa omusajja omuwagizi wa club ya Arsenal. Abaaseno bakyamuse olw'okuba nti omusajja akuliddemu akakiiko akagenda onoonyereza ku mivuyo gya Manchester City muwagizi wa Arsenal naye ebintu by'okunoonyereza ebyamateeka munnange tebibamu feeling za buwagizi nti olw'okuba mpagireno kangu musingise ekyo nikijje mu ddiiro gaba amateeka ne babawagira Arsenal bwe kinaazuulwa nga batagambidde amateeka nga Man City teyina tteeka lyonna lye yamenya nkubuulira tebajja kusingisa club eno misango gye bagivunaana egisoba nno mu 100 okusinziira okunoonyereza bwe kwalaze nti mu myaka gye mutegeezezza omwenda emisango gisukka ne mu 100 naye nga giwira ddala eri mu biseera bya musajja mukulu omuyitale Roberto Mancini we yabeerewo ng'atendeka club eno ya Man City emigozoobano we gyatandikiraawo okusaasaanya ennyo mu kunoonyereza okwakoleddwa akakiiko kano kaalaze n'okulaga nti Manchester City yesuulayo gwe nagamba tebadde nakolagana mpoomo wakati waabwe n'aba Premier League abadde banoonyereza mu myaka gyabwe eno okuva mu 2018 babadde batuba byabwe okufuna obujulizi okunoonya information nga Manchester City tetadde bwaseruganda munayiro omuzungu ye muzungu kwasimaye bw'oba onoonyereza akato ng'ambe mutukolaganire wamu nga nkuwa obujulizi ate obunnumiko okunsingisa omusango naye ekyo bakitadde mu alipoota eyo nga bagamba Manchester City teyabadde ennungamu nnyo teyakolaganidde wamu n'akakiiko ako so bagenda kutandika oginoonyerezaako. Manchester City mumunye eringa lwazi egamba nti bo bamanyi tebalina musango gwonna gubavunaanwa era beesize nnyo obujulizi bwe baakwata nga babuteeka mu Court of Arbitration for Sports mu misango egyali gibavunaanwa UEFA bwe beesigamyeko kuba balaba nti era emisango gyali gifaanagana gyali gyabyambalirira bya nsimbi na nsaasaanya bagamba bagenda kukwata obujulizi bwe bumu nga bwe batuuka okubejjeereseza emisango egyo mu UEFA ne mu Premier League bwe bagenda okukola babeere nga ate babejjeereza. Waliwo ekigambibwa nti mu migozoobano abasajja bano gye bakoze omanyi kye bayita financial fair play olina okuba nga oli mwerufu tebaagala nnyo bateekawo essalira ly'okusaasaanya ensimbi tebatera kwagala nnyo nti gwe ne bw'obanga oli bifeekeera nnyo sente zo zeesigalize zibeeko we zikoma mu nsaasaanya bujja mu katale okugula abazannyi ate tosajjalaata nnyo kutuuka kubanga ate omonopolizinga transfer market bagala fair play ti Manchester City osobola okufuna abazannyi abavuganya ne bakwangula leege naye ne Man U erina okubaako n'abazannyi abavuganya Arsenal ng'erina Chelsea ng'erina Liverpool ng'erina Spurs ng'erina gwe mupiira ogunyuma tebaagala monopoly eyo kati kigambibwa nti Manchester City embimbye badde dyekadyeka abasajja ne banoonyeza mu biwandiiko byabwe nga beerimbika mu ssente nnyingi ze bagamba nti ziva mu sponsor waabwe owa Etihad nga kampuni nti ssente ezo ennyingi ennyo zibadde teziva mu sponsor yennyini zibadde teweewuunye ziva mu muntu ng'omuntu nanyini club omanyi bino byawukana oli ayinza okugamba ate ba club yange lwaki sigiteekamu nga bwe njagala ebintu by'amateeka ebintu eby'ebiwandiiko birina ebituuka ne biba nga ate bikugira obutasukkawo fair play bwejja ebiwandiiko bwe biraga nti erina sponsor mukoze deal yakawumbi ka pawundi okumala emyaka 5 kitegeeza nti buli mwaka agenda kuwa obukadde 2 eza pawundi kati nga batandika okunoonyereza nti afuna ssente obukadde 2 obwa pawundi za Bungereza obuwumbi obukadde 2 buli mwaka kati nga batulira mu nsaasaanyayo
etula ddala mu sente ezo zoyingiza kati atabayo kokale ne endorsements endala wa clubs ezo munange ngagga nnyo balina abantu bangi olaba ku mukono kubako sponsor ku site kubako sponsor mu mugongo kubako sponsor so bagatagata sente zoyingiza ne bagenda mu kibayita operation costs osaasanya sente zenkanawo obungi okugeza emisaala ebintu tubona byonna ebyo ensaasanya y'ensimbi operation costs ezo then ne boogera mu kadisa weeyisa otya otambulira mu sente zoyingiza eziva mu basponsor gate collections tv rights bwe bazigatta mwotambulira kati singa bagattagatta ne balaba nga kisusse nnyo era gye bunajja bujjawulanga ne Chelsea kalipako kagikutte ensaasanya kyesaasanyiza mu sente nnyingi ennyo bajja gatta ebitabo ba auditors balabe nti mutuufu ku nyingizayo y'ensimbi musa ate ensaasanyi yasusse ennyingizayo olwasajja babakwata ne bakunyiga ne bakuwemu ku bibonerezo so kigambibwa nti sente ziragibwa nti ziva mu basponsa ntono nnyo bogeraganya sente ate bo ze bateekayo eri mu figures nti ziva mu basponsa ekigambibwa nti n'abamu ku bannannyini club eno abasajja abo abawarabu bateekamu sente ng'abantu so kati biri awo bwe bityo birimu okukyamuukiriza okungi ennyo mulimu okwesuubiza okungi n'okwesudira ne tuyinza gye kinaggwera naye nga gye kiggwera nno biyinza obutabeera byangu nnyo ekisooka bwe bagamba kusala bubonero tulabye effect y'obubonero wabaawo okusiitana kwa club mubaamu oluusi okuvuya abamu bafiirwa abazannyi ne batambula ne bagenda kuba mujjukira club ya Reading ekyagituukako mu Premier League y'ekizampe ey'amangu bayitemako obubonero 6 era ogenda okakana yasiitaana nnyo ng'ekkiridde eyitale ekyo baana baliyo mubadde mukimanyi ebibeera eyo eyitale Juventus bagizaako ne wansi mu kibiina ky'abannamba Lujega nejja nakati sizoni eyo nnyininyini bagitemye obubonero 15 nekkirira wansi gyeri gyesiitaana nsonga ezo bwe zityo Scotland nayo kyaliyoko club yali ya Rangers Celtic yali Rangers ne bagiza wansi eri mu bibinja kumpi ekisukka n'ekiddirira so ebintu ebyo bitera okuba nga ate bikosa ttiimu ez'enjawulo Manchester City endorsements zirina abasiponsa n'ekika ky'abasambi batuuka ogitema obubonero bwa 15 olaba gyebekkirira bwe batuuka ogijjako ebikopo byonna nno ebikopo ebyo ojja kwesanga nti naddala ekikopo ng'ekya 2017-2018 baba batunuulira yaba yali yakwata ekyokubiri awo maani bamufunayo ekikopo awo ekirala ekya sizoni ewedde in fact olwokuba nti ekibonerezo kino kibanoonyerezaako 2018 mbadde ngenda kugamba nti ekya sizoni ewedde ng'egye beetwala ennyo waya ne ttiimu ya Liverpool bandikiwadde Liverpool naye bali ku mwaka gwa 2018 we tukomaawo awo katutunuulirawo baani abaawanga ku mbeera nnyo ne Manchester City baba bayinza okuba nga bagemulira ebikopo ebyo bwe tibamugobye mu liiki kumugoberamu ddala bakusalako obubonero so gye migozo bano kati ekiri mu club ya Manchester City abagoberera programu ya Sports Kalaso ku YouTube channel yaffe eno nabagambye mu programu yayise nga tukuba torch mu nkambi ya ttiimu ya Manchester naddala emberebezo yavudde gikuba omupiira Spurs yamukubye omupiira n'ebingi ebyabaddemu ekisooka Joe Cancelo envaawoye nga bamwazika ku club ya Bayern Munich ekyo kyalimu ebibiira bingi nnyo okutuuza kwa Kevin De Bruyne akatebe nga mulamu kyabadde n'ebibuuzo bingi nnyo nga tolina Phil Foden then okukwata ba center back ba natural center back ate basinya babiri okuli Aymeric Laporte ne Ruben Diaz n'obatuuza katebe n'otabakozesa then n'oleeta abasambi obukanisi omwabadde Manuel Akanji then Nathan Ake n'obakubisa center back mwabaddemu ebibuuzo bingi nnyo byabadde birumira nga birina okubaako answers ezirina okuba nga ate ziddibwamu naye singa akavuga katoka Lewis n'atajwawo Cancelo okutambula bajjukira Alexander Zinchenko okutambulako okugenda ku ttiimu ya Arsenal so wabaddeyo ebintu ebibadde mu dressing room bye nabagambako nti tekinnayabika naye waliwo ebitatambula bulungi munda mu club ya Manchester City so kati tulinze kino kyakunoonyereza yonna gye kiggwera bwe beeguwangudde ejasigala ng'erimu quotation yakuvuganya banafu aba club eyo eya Arsenal ku kimeza ku ntiko y'ekimeza bwe birina abanga biriko bwe bimukutte nteegateega tulinze egimu ku misango byoneezo byenkusomedde kiriwa ekinaalya club y'abanafu aba Manchester City gijjako bikopo byewangudde ebiseera ebyo gisalako obubonero obubonero obwo bwe butunira akadde kano obubonero ttiimu ya Manchester City bwerina bwe bagijjako obubonero 15 ekkiriramuko wansi erabika eyinza okugenda mu kifunga kya 11 kya 10 awo bwe watyo naye wenyine munange obubonero 15 baba bagibusazeeko
esigala eri waggulu wa kilabu ya Chelsea, esigala eri waggulu wa kilabu ya Liverpool. Bwe bubi butyo kilabu ya Liverpool ne Chelsea bwe ziriko nti Manchester City weeri singa bagijjako points 15 ate esigala ebali waggulu nno munnange weewuunye kilabu eyo ya Liverpool ne Chelsea so tebinagitambulira bulungi. So twagadde okuba torch mu kilabu ya Manchester City ekiri mu Premier League ki kiyinza okuddirira n'emberebezi ennyinyi kwe yavudde. Ensonga zino eza fair play ndowooza kati wano bwe tulaze zirina okuba nga ate balina ba regulators kuba abasajja bali keen nnyo baagala omuzannyo gube nga gutambula nti Newcastle bw'eba ezenga esinzidde ng'erina ku budget y'abasajja abasaudi gye baagitaddemu esobolera ddala directly okwa-outcompetinga ne ttiimu ezo. In fact okuleeta etteeka eryo kyova olaba kati tubadde nnyo n'obuweerero bwa competition naddala kati ebungereza gye lisinga okuba nga balirondoola nnyo nti ojja kwesanga twasooka na big four of recent ojja kwogera nti kati twasooka big four olw'ensonga wabawo akalembereza akasobozesa clubs endala okwegazanyiza mu katale okufuna ku basambi abasobola okubeera nga at least balina level ya quality y'abazanyi basobola okuba nga ate bamagingana bazi in competition. So kati mu mbeera eyo kyebagala okuba nga bacreatinga bannaffe aba Premier League okulaba nga waliwo that ground level esobozesa club Newcastle bali akuvuganya ku musambi emulete, West Ham bwe yakuleta musambi emulete, Wolves bwe yakumuleta oba Everton emulete. So sikuddawo kwefungamya Premier League egimonopolizing olwokuba mulina sente ez'amafuta abasajja abawarabu aba Manchester City ekyo si kyebaagala. Nga bwe kugambye tulinze Chelsea eyo kibanaatandika ojjinyiga ebitooliro ojja kuwulira kuba omusajja baaba omusajja yasaasaanyiza mane zaabadde nnyingi nnyo kati bajja gikuba toki bagambe waayi ng'osaasaanyiza nibadde mulimu Kabaleni bano Joe Felix naye balikuba toki bagambe eddala sente zino ziva mu nnyingi zaayo zotadde mu transfer emisaala operation costs ku kino nakiri zigira ddala mu sente ezo z'oyingiza okuva mu bavugirizibwa. So tubirinze bina tujja kuba nga ate tubikutuusaako wano mu programu yaffe eno eya Sports Kalaso. Njagala nno okweresa nkugambye nti ebyaleero bityo bitambudde nga tutunulira emigozi oba negiri mu kilabu ya Manchester City gye gitandikidde nawaawe gituuse nawa gye ginaggwera tujja kuba nga ate tugizingazinga okutegeezawo gye kinaaba kiggweredde. Home Connect Properties Uganda Limited ye kampuni eyakuluka mu nsonga z'ettaka. Oyagala kugula ttaka, kutunda, kupunta, kugula ku biwandiiko, okugula ennyumba ewedde beekwate. Gulawo akawunti ne Home Connect Properties Uganda Limited gwe munnange ali ebunaayiro yagenda ekkuba ekyeyo sindikako ssente zo bajja kugula poloti ekyo batiikinga ekyapa bakikoleko bakuzimbira ennyumba eggwe ogenda okuva ku kyeyo ojja buzinga oyingira ennyumba yo ewedde nga banafa ba Home Connect Properties Uganda Limited bagikuzimbidde. Amatabi gali abiri nga bulijjo okugamba genda wali nansana ku masitowa ojja kubasangawo then na wano ku Mabirizi Plaza omwaliro gw'omusanvu mu kibuga wakati ojja kubasangawo. Nzekana kuba Rajabu Bogere nkwagalisa obulamu awangalisa abasajja Kabaka. Home Connect Pro bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani. Home Connect Properties beba kuyunga ku maka gagolubererako ne gole n'ekibanja mpola kati beeyune munywani tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku masitowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Home Connect Properties.